bitalo amayanje banaffe abali e Saudiya ebibuga nga Jidda abali e Mecca abali e Riyadh abali mu bitundu ebya Dubai Abu Dhabi Sharjah agenda eri mu kibuga ekiyitibwa Doha munda mu ggwanga Qatar bannayuganda basinzira mu kibuga ekiyitibwa Istanbul ne Ankara eggwanga eriyitibwa Turukiye oba Turkey mwebale nnyo okutuliriza n'okutugoberera kasoke kwe update nga bwe bitambudde mu kire kikesozo olunaku lwaleero wali mu Rwanda lw'e Gaza gye tugenda okufubutuka tulabe Omuchina ayagala ki China ayagala ki media ziresi ziri mukaaga zamaziddwa okuba nti zituuka wali mu Middle East mu China ayungudde naye kankutegeeze nti bugenze okukya olunaku lwaleero eggwanga eriyitibwa Isirayiri lyongedde mukwano gwe atuliriza okuyita mu bbanga nga bakozesa ennyonyi z'omutawana bongedde okusuula bomu ku kitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza. Njagala okutegeeza nti alipooti eziva side eno zongedde okutegeeza nti at least abantu 400 ne bagenze maaso n'okuba nti bafudde mu ssaawa 24 eziise. Kaakati kitegeeza nti mu kiro kimu kyokka Isirayiri erika abantu abo ab'eggwanga eriyitibwa Palestine nkaaga abagenze maaso n'okuba nti bafudde. Isirayiri ku mulundi guno esinze kusuula mu kitundu ekiyitibwa Jabaliya abatuliriza waliwo n'enkambi y'abanoonya ab'obubudamu. Isirayiri tebaswadde Abayisirayiri tebagenda maaso n'okuba nti balina ekisa kyonna eno ne bagisuddeko bomu Jabaliya. Kakati eddwaliro eriyitibwa Ali Shifa n'eddwaliro eddala eriyitibwa Ali Kudusi Isirayiri ku mulundi otakubye eddwaliro naye ebweru w'amalwaliro akubyewo